Yes, mbandiza akadde kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyige nekale bagita Faad TV gimwabali ekata Saudi Arabia Oman bagamba nti muli bamanyi nnyo okubanga mujje kumirako bambi gamawulisi malungi agamu kwako gatambula akadde kano akusadia Chosen Beki wabula agave Masaka gibazaala omwami Chosen Beki gwe yazaalamu omutono muvubuka ali Masaka era nga muvubuka oyo baliko ko ne Chosen Beki ikiwame muvubuka gwe yasooka n'endowooza gwe yasooka okubanga amuzaalamu omwana nga tanaba kubanga agenda ewa Dictator Amir omuvubuka ono azaalibwa Masaka era nga taata w'omulenzi oba omutesa zino bambi omulwadde nnyo amanyikiddwa nga Hiram bamuyita Hiram erinnya ly'ezzibu baaba erinnya lya kizungu abambalisoma Hiram abagamba ye Hiram kati omwana oyo omulwadde taata we kusani basenga abooluganda bagamba nti Chosen Beki omwana akkiriza omwana agendeko kewaka bo bagamba nti balowooza nti Chosen Beki yalowooza nti omwana baagala mutwalira ddala naye ati bo si bwe kiri omusajja ono yavaayo n'agamba Chosen Beki nze omwana mumpeemuku just bbanga ttono ngenda mukuliza sobola kumutwala sobola kumutwala sisobola kumutwala kubanga nkimanyi obonyeebonye naye era saakuwa bulungi buyambi bukola kibwetaagisa naye just nyamba buyambi kale nyamba buyambiza omwana ngenda mukuddiza family bwa mukama Chosen Beki tegenda kubanga tutwala omwana oyo gujasi mutuweemuko just kaseera obusada katono nnyo abasinga bagamba nti oba oli Chosen Beki bw'abakkiriza omwana ono n'agendako ewaabwe ekintu kiri simple nnyo osanga omwana ono anaatereera kubanga abasinga bagamba nti taata alabika alina kye yakola ku bintu ebigenda mu maaso ku bulamu bw'omwana oyo alabika yakikola kubanga yamuwoninga n'amugamba ebinaddirira tonkola ki tonnenya kati taata yakola biki bamugamba omwana sooka omute agendeko kewaabwe omwana okimanyi si wa Dictator Amir ate Dictator Amir omusibako omwana nti we ate omwami yagamba nti oyo omwana wange Chosen Beki omwana wange omunnimye naye binaddako tokola ki tonnenya kati bigenda kubanga bikomekererawa banange nabagambye nti enjovu ebbiri wezirwanira omuddo gwe gukala kati omwana gwe muddo omwana yali mu kunyigirizibwa bano bo bali mu ntalo zaabwe mu kifo ky'okuteeseganya ensonga zigwe bali awo basinga siwalanso kubanga bawakanya bagamba ebyo jasisi bulwadde buganda obwo mutwalize muli biki abasinga walanso kubanga bawakanya bagamba Chosen Beki sigaza omwana wo mu ddwaliro ebintu bino tebyetaagamu muzannyo bannange so buli kimu oba weetaaga n'ogezesa n'olaba kubanga tetuli 100% nti omwana ayinza okuba yeetaaga atwalibwako wabwe okuwona ne just omala gagezesa n'olaba mala gagezesa ebintu ebisinga kuno ku nsi byakugezaako mala gagezesa n'olaba wekikwatayo ng'awona wekigaana nga munoonya eggeze eddala kubanga ebisinga byakola ki ebisinga byakugezaako naye nga ensonga zeezo muzimpereka like video nate musubscribinge munyige ne kale ensonga ezisinga zakugezaako bamugamba ati gezaako mala gagezaako jjajja omwana yavudde n'agamba nti Chosen Beki yamanyi nti omwana bagenda kumutwala ne ssenga w'omwana ne taata w'omwana yakimugambako n'amugamba oyinza okulowooza nti omwana njagala kumukutwalako naye ati si bwe kiri just kyenjagala omwana kumumpaako just kaseera katono nnyo ajja abeereko ko mu kika kye ajja abeereko kewaka ebisigadde bijja kuba bikola ki bijja kuba bitambula malembe bijja kuba bitambula clear mwebale nnyo kubanga mumufollowinga abasubscribinga kyamaanyi kyemwakola gwate naba kubanga osubscribinga ngena kusaba mbi osubscribinga onyige nekade bagita Faad TV giringa byose birungi ku side ya mwana mbala manyikiddwa nga Chosen Beki mugenda kubanga mumusabira mutabani asobola kubanga ateera bwato bwe yali nga akyali muto baby ndosolinga taata w'omwana yoyo Chosen Beki bambi yatoba n'omwana kubanga ab'e Masaka bataso kubanga boogera abaaliwo ku biseera ebyo Chosen Beki nga akititinkanyiza e Masaka ng'oluusi atera kuyimba mu zihoro bambi n'akaana ke ka baby ke ng'agenda nako alinnya booda ng'omanyi naye ebiseera ebisinga buli muntu aba ne gy'avudde aba ne gyenvudde we
abasinga baamulaba ngeri batasa okuba nga boogera ku nsonga bagamba nti bambi yabonaabona n'omwana we naye kati saa zebe ne benosoka n'obizza ebbali kati saa yakunoonya kiki ekitaasa omwana ono omulwadde bannange ate omwana alumizibwa ate obulwadde bumuguddeko nnyo bumugonzezza nnyo omulundi guno n'okwawukana ate kubisikama ku mulundi ogwasooka kubanga azenga alwala naye ate kuno kisusse Akomuli guno kisusse nnyo ate kisukidde ddala. Stay on YouTube platform ate osigale nga ogifollowinga bagita Fahad TV. Mbebazi ne bagamba ati muli bakabi nnyo kubanga mugyekomerako ku mulundi guno kisusse kisukidde ddala solution ya kumutwala waka bamugamba omwana akkiriza omugye mu ddwaliro omwana mugye mu ddwaliro mutwaleko kewaka empewo zimufuuweko ko tomanya mbagambe bisinga byakugezaako tomanya kiyinza okukwatayo muno mu nsi ebintu ebisinga byetukola kugezaako kulaba bwe kikwatayo ng'oyitawo bwe kigaana ng'otetenkanya ekirala si byampaka sooka ogezeeko omugye mu ddwaliro subscribe ng'onyigene kale bagita Fahad TV basenga bye bamugambye mwana mutuwemuko justi kaseera katono nnyo ne jjajja w'omwana tuyinza tulabe kyonna Beki anaasalawo ki mube bulungi